Kyekiri mu ggwanga erya Senegal kifumba mutuku kubanga pulezidenti waayo Bassirou Diomaye Faye yali yakamala okugoba Ousmane Sonko kuwa Ssaabaminisita waayita ennaku 2 zokka n'amusikiza Ahmadou Amin Lo. Ono ali myaka 6 Ahmadou eyalondeddwa kuwa Ssaabaminisita, kyokka ate Sonko ali myaka 51. Bano bonna basinga pulezidenti emyaka kubanga pulezidenti atakyali myaka 40. Bangi balina essuubi nti oba oliawo ku byenfuna by'eggwanga erya Senegal ebigenda biddirira enkya n'eggulu kubanga Senegal ebyenfuna byayo bidobonkana ekitabangawo. Kakati bangi balowooza nti oba oliawo ayinza Ahmadou eyalondeddwa ayinza okubisitula okusingako ne Sonko kyabadde akola kubanga Sonko abadde asusse ye okukolokota mukamaawe era ye agamba bwe butakkaanya bw'alina ku mukamaawe. Tubamanyi bano mu byobufuzi bakuze bonna, oba kale Sonko yasooka munne naye bazze bayambagana wakati mu kukula mu byobufuzi era bagenze okuggyako gavumenti ya Macky Sall bo bajje mu buyinza 2024 nga enkolagana yali ekyaliwo kumpi naye bakye bajje batandika okukontana mu nsalawo y'ensonga myezi bwezi. Kakati Ahmadou Amin lwaki abamu balowooza nti ayinza okusitula ebyenfuna okusingako ku Sonko? Ono yaliko akulira Central Bank of West African States era njagala okutegeeza nti ono amaze ebbanga nga munnabyabusuubuzi omugundiivu ategeera ebyobusuubuzi. Faye gwe yalonze naye kizibu kakasa asobola okubanga mugundiivu naye nga tajja kusobolera kubibbulula kubanga ebyenfuna by'eggwanga erya Senegal bibadde biddiridde ebitagambika. Okusinziira kwa lipoota ya IMF International Monetary Fund balaze nti Senegal erina ebbanja erikwata mu bitundu 132 ku buli 100 okusinziira ku GDP y'eggwanga eryo, ebitundu 132 ku buli 100. Wabula ekisinga okwewuunyisa mu katemba aliyo, oyinza omuyita katemba kubanga babadde bakalangirira ku lunaku olw'Emmande nti Ahmadou Amin Lo yakasikira asikidde Ousmane Sonko enkeera waalo ku Lwokubiri ate Sonko Parliament n'emulonda nga sipiika w'eggwanga erya Senegal. Ndowooza owulira akatoga akali awo. Sonko agiddwa kuba Ssaabaminisita kyokka ate bamuwadde ekifo eky'amaanyi mu kusalawo ebikolebwa mu ggwanga erya Senegal kubanga oli okufuuka sipiika nga ye second top position mu ggwanga erya Senegal kati ate awo oba okyalenjinga mukamaawo. Era bano bakikozesezza kasonso kusasula kugezesa mukama waabwe oba okumukyalenjinga Faye. Era njagala okutegeeza nti ono ebifo obubululu yakukumbye bukukumbe kubanga ekisooka kya byonna ekibiina kya Sonko ekya Pastef Party ekyebyobufuzi kyekisinga ababaka mu Parliament y'eggwanga erya Senegal era ku babaka 165 njagala okutegeeza nti ono yafunyeeko obululu 132. Kiyinza okugamba nti yakukumbye yabuyodde ku kyozi kyenkana. Era njagala okukutegeeza nti ono okulondebwa ku kyabwa sipiika eyabadde mu bwa sipiika bw'eggwanga erya Senegal yalekulira ku lunaku lwa Sande. Jjukira Sonko baali bakamuggyako ku Lwokutaano, ono ono eyabadde sipiika El Malik Ndiaye n'alekulira ku Lwesande ng'ayerulira obanga asegulira Sonko okujja kuba sipiika era ku Lwokubiri kwe kulonda Sonko. Kakati osobola okumanya ki ekiyinza okuddirira. Ngambe bano baali banfanfe era kibajje emyezi mitono nnyo okutandika okukontana. Wabula ye Sonko olw'abasaakazi endalo mu Parliament yasoose kwozaayoza Ahmadou Amin Lo olw'okubanga yagonnomoddwako ekifo ky'obwa Ssaabaminisita.
era n'amuyozayoza n'amwagaliza birungi, wabula yagenze maaso n'okulagooera obutakkaanya ne fayi ku nkwata gy'akuttemu ebyenfuna by'eggwanga erya Senegal kuba nti bigenda biddobonkana. Kutegeeza nti IMF yabadde yakava n'ekola lipooti. Ate njagala okubuulira nti ne World Bank yakavayo netegeeza nga Senegal bwekyabanjibwa ensimbi eziwerera ddala. Kyokka bino oyinza okubinonyeza ekitono abavubuka bano abalimbi mu bukulembeze ku ddaala erya waggulu, kubanga ne gavumenti gye baasikira eya Macky Sall ne polisizi ze oba enkwata ye ey'ensonga era yakolokotwa nnyo, yakolokotebwa nnyo Sonko ng'akyali ku ludda oluvuganya mu paalamenti. Ono yali mubaka wa paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti, naye yali awakanya nnyo Macky Sall enkwata gye lyakwatamu ebyenfuna by'eggwanga era yamukolokota ebbanga ddene nekimuleetera n'okwongera okututumuka. Nkugambye Sonko alina obuganzi mu bavubuka mu ggwanga erya Senegal. Naye era njagala okutegeeza nti kino era bano be balina okukisolovinga essaawa eno, okinonyeza oli ne kati be bali mu buyinza. Kaakati ku mbiranye eri wakati wa sirowooza nti no basobola okugenda mu maaso n'okuzengula ebyenfuna okuggyako nga baluŋŋamiziddwa ababasingako okugeza nga bannaddiini n'abalala abakundiivu mu byobufuzi abasobola okutuuza abaana bano.